tulaba yonna gye muli oli ku BBS telefayina eyaffe obudde bwe buti nga tumaliriza pulogulaamu esinga obungi olunaku ssaawa 5 tuba tukutuusaako pulogulaamu yaffe obulamu bwe bugagga. Pulogulaamu eno evugirirwa Leonia NNNL Medical Research Diagnostic Center Limited nga kino ekibiina kikulemberwa omuvumbuzi waffe ow'eddagala ery'endwadde zinnamutta kansa, sukaali n'endala nga ye mukulu Ssenfuka David. Olwaleero tumukomezzaawo okuttaanya ku byataataanyaako wiiki ewedde mwawulira twalaba ku ngeri Amerika abakulembeze baayo gye bazze balwanyisa ekirwadde kino nga bagezaako kunoonya eddagala tebannalifuna. Tuli naye wano okutubuulira ye akoze atya okutuukako wano okusinga ku Bamerika abo ne waakola ki, naye nga tetunnaba kumwanjula, tetunnaba kwanjula kye tugenda kwogerako. Mutukkirize tumuyite ababuuzeeko dde tutandike ensonga zaffe ez'olwaleero. Batuwuliriza nsanyusa okubeerako nammwe wano era mugyebale gye mukola. Abalwadde tubasaasidde. Amanya gange David Ssenfuka, ndi Munnauganda. Kati nga tugenda ku nsonga yennyini etuleese olwaleero, oli omu ku balwanyi abalwana okulaba nga abantu mu nsi yonna bavuunuka endwadde. Katusookere ku kansa. Mwami Ssenfuka, abakulu abalabi baffe bonna gye bali naffe tulabye abakulembeze abo bye batuyiseemu, naye ekibuuzo kye njagala okutandikirako kyekya olutalo lw'ozza oggulawo. Tutandise okulaba nga abantu batandise okujja, yadde bajja bamuswaba, naye nabaddeko ku TV eyaffe eno yennyini BBS telefayina nga ndaba omu ku bakulembeze abakuukuutivu abakulembera ekibiina Democratic Party oba DP ekikadde mu Uganda nga akutuuseeko alina ne gwazzaawambagatanya naye. Simanyi oba mwabadde mubala kaki, naye engeri gy'oli ku sukaali ne kansa simanyi kiki kye mwabaddeko. Kakati kansooke ku bapulezidenti bali ababiri emulabye ku kamera. Pulezidenti asooka omuzungu Nixon, President Richard Nixon, nti mu 1971 yakola etteeka era mu Amerika balikazaako Nixon Cancer War. Kati simanyi oba lwaki ndi mu kunoonyereza oba kyali kikanze President Nixon, naye yasimba nnyo amannyo nti ensi ey'Amerika enoonye eddagala eryo oba efandinga abalinoonya. Yali alabye obuzibu ensi bwerimu obwa kansa. Kati olaba nti yalina okutya oba kwolesebwa oba tukuyite kutya oba kwolesebwa. Wakati emyaka okuva mu 7 okutuuka kati obudde bungi obuyiseewo okulaba nti yalina ebirooto mu kaseera ebyo nga kansa atumalawo, banaye kansa atumalawo. Newankubadde nti endwadde gy'ali ayogerako yali ebaddewo kuva dda myaka, kubanga bagamba nti kansa yavumbulwa emyaka 2025 nga Yesu tannazaalibwa. Navumbulwa mu Egypt ne bamulaba. Eka tulaba etteeka myaka 5 giyise kati. Exactly. Katulaba Nixon obuzibu bwe yaliko nga yeekengedde, so kati netuba nti nno tumwebaza olw'okwolesebwa kwe, naye kati be yalagira kiri gye bali, kubanga pulezidenti bulijjo oba pulezidenti mu nsi balagira ebintu ensi negaana okubikola ne bamujeemera, naye nga tekyandibadde kya mpisa nnungi okujeemera omukulembeze w'eggwanga. Sigamba nti bakkirize buli kyayogera kubanga naye si malayika, naye ebintu ng'ekyo waliwo kyala nti ayogera ku kizibu ekiriwo. Kati n'Obama, Pulezidenti Obama naye yakola etteeka lye erimu eryo. Ye Obama kyeraga nti kansa yali asse omwana w'omumyuka we Biden, omwana w'omukulu yafa kansa wa brain cancer. Ate ne baga nti n'omu ku bazadde b'Obama yali amaze okufa ng'afudde kansa. Kati olaba waliwo ekyali kimusindikiza, naye tugamba nti Obama yali mukyamu
abantu bangi bafudde kansa abadde abawulira lwaki olinda kansa amale kutta oba maama wo oba taata wo sooka oveeyo naye bw'oba liida kiba kikyamu bw'oba liida engeri ebitabo byonna gye biba bikwogerako nti gwosinga okutegeera ne gundi ne constitution zonna mu nsi zigamba nti omukulembeze w'eggwanga yaba ona kugamba nti mugezi nnyo 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 kati mu magezi gago agaba mangi tuba tukusuubira tolinda kansa kumala kutta maama wo oba taata wo oba ate omuntu akuli close kugwe novaayo naye kati abo nabo bakola amateeka ne balagira nti ensi eri mu katyabaga enoonya eddagala ly'obulwadde bwa kansa badde tebunabufuna kati kanzize ku kibuuzo kyo kiri kyogambye nti nno olabye pulezidenti Mao owa DP nti ngazze ali n'omusajja omulala kakati emabega emyaka nga 3 egiyise emabega nasinkana omwami yansanga awo ku ka ofisi kange Kasubi bana neyanjula yajja n'abaami baali bana ne baneyanjula nti bava Mbalala ne baga nti basoma amawulire ga monitor nti nga mulimu omulamuzi wa High Court Judge Tusi ng'agamba nti ye yabonabona ne sukaali emyaka 16 naye n'atuuka okumuwona ng'agamba nti nze namuyambako namuwona kati amawulire ago wegafuluma abantu abagasoma batandika okunoonya kati abaami oba neyanjula baŋŋamba nti nno tubadde tukunoonya oluvayo twasoma amawulire g'omulamuzi naye naffe sukaali agenda kututa twagala ku ddagala ne mbabuulira ne mbayisa mu byali birina okukolebwa basooka bafune ku ddagala era ne balitandika oddikozesaako ababiri baali abaami 4 omu yali driver waabwe naye abasatu bonna baali balwadde ba sukaali kati ababiri mbalaba nga nabo baawona naye gwe nsinga okubeera close ku ye kati ye Imam Makumbi kubanga buli kaseera atuleetera abantu abalala abalina obuzibu obwo nga yamaze okuwona kakati bwe yagenda nti ye yaŋŋamba nti yabuulirako ndoza bano ekisooka Mwami Makumbi ye vice president wa DP mu Western ate imaamu w'omuzikiti gw'Embalala so omuntu mukulu mu ggwanga mu biti bye ebibiri kati nti bwe yabuulirako President Mao oba ne bane bakola nabo nti nawona sukaali kubanga yaŋŋamba nti President Mao yali amulaba nga tayambadde ngatto nga abeera nga takyambala ngatto sukaali yali amutuusiza ku ddaala eryo kati yagenda okulanga engatto azizeemu zambala ndoza wemubuuza namugaana nafuna eddagala kati ndoza mu kunyumya simanyi bye baayogera naye ndoza President Mao n'afuna interest okumanya ebinkwatako nze yamuwa eddagala eryo kati era nemuwa najja nambuulira nti President Mao agambye nti ayagala kujjako wano kati ate oluvannyuma era ndoza President Mao yagenda mu maaso n'okusoma sitoole ezibadde oba zikwata ku balwadde n'eddagala eryo erya risaaki lyenkolako kati nantumira message ng'ayita Mwami Makumbi nti President Mao baagala nga aba-DP okujja okwebaza okunzijanjaba mpozi ekyaleetamu ndoza enjawulo lwaki President Mao yayagala yatekinga gundi eyo ayagala okujja okunebazaako Mwami Makumbi wenategeera nti munaddiini namujanjabira bwereere kati ndoza ekyo ng'omuntu wakolera ekintu ndowooza oba ku bwereere oba bamwebazaako kati President Mao najja n'abantu be Mama Makumbi yaliko Imam Makumbi nga kuliko ne Secretary General w'ekibiina kya DP Mwami Siranda Dr. Siranda n'abantu abalala bajja nabo so ge mawulire ago so bajja kuneebaza nali sinako embala naye bajja kuneebazaako n'okulaba nti bagamba nti President Mao awagira nnyo ebintu bya Afirika agamba twekkiririzemu ng'Abafirika nti waliwo naffe bye tusobola okukola ne biyamba ensi eno kati ndoza ekyamuleeta alabe wenkolera akole ki n'okulaba mubuye n'ebizibu ki byensanga so bye byamuleeta era ndowooza nawulidde ajja kuyambako okulaba ng'atuuka ku bakulu abalala ku nsonga yo kitegeeza tataddeemu byabufuzi kulungi tataddeemu byabufuzi era nja kusaba omuntu abatuwuliriza nja kusaba nange ali ku kamera
aleta akatambi ke kaali katonotono ebigambo byeyayogera nga akubira gavumenti omulanga kwegamba oba oli munabyabufuzi oba oli musirikale ng'oli genero bagamba babeera n'abamagye ababakuuma oba 45 oba 12 ebyo byonna obulwadde bubiyitako ne bujja ne bukulumba kati ffe tugamba nti nno oba oyagala batoyagala bino ebintu bannabyabufuzi bibakwataho kubanga nakati olaba nti omulanga gwenkuba nkukubira gavumenti woba ogambye kutwala gavumenti ni genero nti omuntu yena akola mu gavumenti naye woba ogambye kwawulamu mba nkukubira pulezidenti kubanga yafuga eggwanga kakati ebyobufuzi tebirina bwe biva mu bino bintu ndowooza nga tugyemu ebyobufuzi katuyite pulezidenti geno ali ku kamera atulage pulezidenti geno wa DP kyayogera ku nsonga ya kirwadde kya kansa nga werekeddeko omuntu eyawona mukulu Imaamu Makumbi. Tusaba gavumenti ejjewo bureaucracy. Tulina government analytical laboratory baleme kutiirira ebiva mu bannayuganda. Naffe abaasoma tuve mu kulowooza nti ekintu ekiri loko kibeera inferior. Ffe abasinga twagala ebintu ebiri imported. Nze siina kubuusabuusa kwonna ti ssebo mwami Ssenfuka olugendo olwoliko lutuufu era oli kirabo eri abannayuganda ffenna. Tujja kukwata emikono gyo tusobole okutuusa eri abanene abalala abasobola okukwatirako engeri gye tulabyeko n'amaaso gaffe omulimo gw'okola. Ekirwadde kya sukaali kino bassebo ne bannyabo abandaba n'abampuliriza bw'otabeerwa osobola okugenda mu ssabo engeri gibulumamu abali eyo baluma kinjogerako bakimanyi. Ministry ya Science ne Technology yandize ne taking over omulimu guno gwa Ssenfuka kuba kati gusuuse ye ne tubaako ne kyetutunda nga Uganda. Nga bwetwebaza Imaamu Makumbi naddala kuba kizibu nnyo omuntu aga nti gundi yamponyeza najja mu lujju n'ayogera ne kibaamuwonyezza yoyo omu ku bajaasi betulowooza nti ajja kukunga banne abalala abawonye. Netwebaza ne pulezidenti geno okukkiriza yadde si ye yajja n'aga nti kangende neebaze era tumwebaza. Nange era nsaba okumwebaza nti nange neebaza ekibiina kya DP okuba nti nno kyasituka kyajjira mu kapasite ng'ekibiina namulaba mu kala ya green nga taddeko n'essaati y'ekibiina. Neebaza ekibiina kya DP nti okujja omuntu bw'omwebazaako ndowooza mu mpisa z'omuntu bw'omwebazaako yeeyongera amaanyi si bwe kiri. Olubimbi luba luweze olubimbi lwenge kati nange okunebaza kwa pulezidenti oyo wa genero wa DP nkwebazizza era ssebo nkwebaza nnyo wajja akadde obudde obutono bw'oba nabwo n'oyitako waffe kyatwongera amaanyi era ngenda kwongera mu amaanyi mu kunoonyereza. Kati abatulaba mutukkirize tuwummulemu katono. Tukyali n'omuvumbuzi Ssenfuka, tulabye Nixon, tulabye Obama, tulabye ne pulezidenti geno wa DP then tudde ku kiddako ku nsonga ya kansa. Temuvaawo.